Poliisi wano mu Kampala esibye ezoba n'abavubuka abegattira mu kibiina kyabwe ki National Association for the Unemployed ababadde bali mu kaweefube w'okukunga abavubuka batalina mirimu beewandiisa okusobola okumanya omuwendo gwabwe mu ggwanga. Abavubuka bano beegabanyizzamu ne bagenda mu bifo eby'enjawulo omubadde Katwe, Ndeeba, ku kibangirizi kya Ssemateeka ne mu bitundu ebirala. Bagamba nti kino bakikoze okusalira wamu amagezi eri abavubuka abatalina mirimu. Yenna tugenda kubira bannayuganda omulanga abalina emirimu egy'enjawulo bajje gye tuli tubawe abantu tubawe bammembazi baffe abalina obukugu obw'enjawulo babeere nga baweebwa emirimu kimu. Kyokka bo ababadde mu bitundu by'e Katwe babadde tebannabugumya na mbooge, poliisi ne bakwata. I'm a police officer. Why did you get the power? What is the use of this placard? This placard is for mobilizing people who are unemployed. Did you get permission? That is my question. We don't need to get permission. We didn't get any permission to register. No, we didn't get any permission. That's what I'm saying. It is the government right to employ all of us as stipulated in the Constitution. Balagidde okutambula nga boolekera kabangali ya poliisi kye bakoze nga bataddemu n'akayimba. We want jobs. 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 Bwe batuuse ku kabangali ya poliisi era bongedde okukooloobya. Era bwe batyo batwaliddwa ku poliisi y'e Katwe. Ebyo bibadde bigenda mu maaso nga ne poliisi ya CPS eri mu kwezoba n'abavubuka abalala abali mu kisinde kye kimu. Era nabo bakwatiddwa ne batwalibwa ku CPS. Wabula poliisi eganye okubako ne kyeyogera ku nsonga eno. Kinajjukirwa nti gibuvuddeko waliwo abavubuka abavaayo ne beekalakasa n'essanduuko ey'abafu nga bawakanya ekyebbula ly'emirimu mu ggwanga. Bano bagumba ewali ekijjukizo kya Mefuga okuliraana wooteeri ya Sheraton. So ng'era ebbanga terinayitawo ddene nga abavubuka abalala babiri batutte embizzi ku kizimbe kya Paalamenti nga balangira ababaka ne gavumenti okubeera n'omulugube ne batafa ku bintu biruma bannayuganda. Peter Muwesi, NTV, Akawungeezi.